Popin Media. Olwaleero ngenda kwogera ku mwami Sitaani eyajja mu 1986 n'akwata entebe y'obwa pulezidenti bwa Uganda. Ngenda kwogera ku mwami gwe bayita Sitaani eyajja mu 1986. Mu myaka egyo nali mutototo naye nali ntegerategeramuko katono. Omwami oyo n'abeera pulezidenti okumala ebbanga eryo lyonna. Wentuuse wano nzadde omwana n'omwana n'azaala omwana, Sitaani akyatulemeddeko. Ate Sitaani mugezi. Sitaani bwe yamala okubeera nti ye Sitaani naggwano n'afunayo ne busitaani Sitaani buno mu bitundu eby'enjawulo ng'abuleera mu Ntenjeru North n'abukoleri mu palamenti. Sitaani n'asinkana abantu abo n'abatendeka bulungi obukenusi n'obubbi nga bali eri mu palamenti. Bw'amala okubateeka eyo n'abatendeka bulungi n'akugamba nti kati gwe mukulu Amos Rigolobi genda mu Ntenjeru North. N'amala n'agamba kati gwe mukulu Kalangwa vaayo Lwabwogo naawe genda e Kayunga district. N'atakomaoko n'agamba Jacqueline naawe jangu vaayo Buvuma naawe ogende e Kayunga. Njagala okubabuulira bannakayunga, wano tulina Golodi ali mu kitundu kyaffe. Wano wakyali ettaka erikyasinza okuba eddene. Kyova olaba buli ayogera ku ttaka lya wano entaana nga basima. Faffe kaali mu ttaka lwa Kayunga district. Kino mulina okimanya nti abantu bano batwesibako naye balina missoni. Baagala tukuba ttaamu egenda. Bwe tubongera ekisanja kino ekyokuna bagala tukuba ttaamu egenda. Naye abalonzi mugenda kwejjusa. Kino njagala kibagamba bakadde bange, temwonoona obululu bwammwe ne mubawo abaana ba Sitaani be bayita bamasinike. Omuntu masinike muzibu nnyo. Omuntu masinike muzibu nnyo. Ayinza okusekera ku ngulu n'okulaba nti amannyo ge meeru naye nga munda alina kyali munda. Mbegayiridde omwami Inginiya Sali ono tagenda kubanga baana ba Sitaani bamasinike. Mulonde Inginiya Sali agenda atukiikirire mu palamenti, omusajja atagenda tulyamu nkwe. Omusajja ono gwe twalonda nga mmemba wa palamenti atuliddemu enkwe nnyingi. Yasooka n'atulyamu olukwe nga bagamba nti etteeka tekimeriko bekkoma ku bisanja. Omusajja bwe yajja yakoma wali Namulanda n'addayo n'agamba nti ab'Emukere baŋŋambye nti ngikwateko. Ani kumwe yamugamba agikwateko? Bwe takomye okwo etteeka ly'emmwanyi bafudde nti n'emmwanyi erina ddiirwa etambula era bwe baakiisa mu palamenti Amos Rigolobi yassaako omukono emmwanyi tekyali yaffe. N'atakoma okwo n'agenda e Bajjeeri mu Bbaale lwaliyo etteka sikweya mayiro namba ne bagamba bagenda kukola ekkolero ly'emmotoka biki n'ebirala era n'adiringa n'afuna biliyoni 12. Ebintu tebikolanga. Faffe kaba yagezaako kaayana. Faffe kaba amutugakire yali omulema yali nyanja omutire yeetuga. Omuntu atalina nsonyi asobola okukola ekintu kyonna kyokola ki kyoyagala. Omukulu Amos Rigolobi takyalina nsonyi. Okumanya abasajja bano bagezi kati bagenda kudda ne mu byolooni byammwe mu kaabuyonjo batandika okudiringa ebiwuka ebiriyo nawe bali batwaleko. Njagala okubabuulira bakadde bange ku luno this time around tetugenda kuddamu kukkiriza kujoogebwa abantu bano. Mbasaba bakadde bange mubaboole nga ne bw'abazze ku lumbe temubawa katebe watuula, ne bwakusaba amazzi mu maka go ng'ennyonta emuluma togamuwa muleke afe ennyonta. Abantu bano batukuukidde ekizibu. Awo nno bwe mbasabira bakadde bange 2026 tugenda kulonda entebe ya pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 15. Olwo olunaku lwe tulonda Inginiya Sali. Buli w'olaba ambuleera kola ki? Tiikinga. Buli w'olaba ambuleera kola ki? Gayiridde buli w'olaba ambuleera tiikinga. Kuno kuliko abaami babiri abagenda batambula n'ebigambo. Kuliko omwami Seruzi, kuliko n'omwami era muzzukulu wa Sitaani bamuyita Seruma. Sabo Inginiya nkuloopera. Mukulu Seruma mutuuze w'eno ate alinaanye ku kyalo kyo naye akola olukujjukujju ng'akozesa amagezi ga Sitaani ng'agenda amugamba nti genda ogamba abantu bali bajjeko ssente ngenda bbawa amasannyalaze. Ssente z'abantu aziridde, abantu balina amasannyalaze ate nga Sitaani yamugamba nti
bwe bananonda ekisanja ekiddako nja kuddayo mbawa amasanyalaze. Mukulu Sseruma ali wano amugambe nti tugenda kukwata entebe 226 naye agenda kuliwa sente z'abantu zebaali. Ekyo mukalawo nga mukimanyi. Bwe ndaba akutte eggongolola Engineer Sally yali mu palamenti nga ne gavumenti emaze okukyuka, buli muntu yenna yeeyimba mu kintu ky'okubba ebintu by'ekayunga n'okutulugunya abantu alina okukisasulira. Tuli bamalirivu ku bululu bwaffe okuviira ddala ku muntu yenna owa ambuleera. Ebyo bagamba saba ebigambo bibaweddeko, bagamba tugenda kubba akalulu. Tewali muntu agenda kubba akalulu ka Engineer Sally. Kano akalulu bakayita vaawo mpitewo, bali tebafunanga muntu abavuganya n'enkulu bamwina ye Engineer Sally. Temulowooza nti ffe tuli balamu okuteekamu amaanyi gaffe tugafiirwe kwali kulasiti. Njagala okubuulira bwe tuba nga tubase wano ekyanya nti Engineer Sally yasinzeewo obululu. Bw'abadde coordinator wa Musirigoloobi nga gw'oyina results za Musirigoloobi wano nga tezimuyisizaawo wano, tolina ky'okiba ku ntenjeru wali. Tolina ky'okiba ku ntenjeru. Tolina mu kulinnya wali. Ekyo kyo kibabuulidde. Museka naye wano yagalagaana waliwo okufaafaagana. Wabanga wa NUP yasinze wano, gwe basinze tosobola kusala wali kukanju kikudde eri. Sigala wano kuba tukusinze results entuufu za Engineer Sally.